enyogera maaso n'okubanga mutugoberera agange nze Waswa Emmanuel muli mutya mikono gyaffe gye musinzira akansubire mu bulungi tuwogere bannaffe ba Biva Organic kwa Access Building. Entiise tweyongedde mu ggwanga ebintu byeyongedde okubanga tebitambula bulungi yadde n'akatono. Waliwo amawulire agafuutuka ku luguudo lw'e Masaka mu katundu akamanyikiddwa nga Lungala. Tubaye tukyanyumya ku bbomu ezakubye ezitibwa okuba bbomu ezakubye Digida Poco Joint ekomamboga. Ate akawungezi k'olwaleero waliwo amawulire agafulumye agalaga nti ate waliwo ekibaluse ekigambibwa okuba nti bbomu ekibalukidde mu bus eya kampuni emanyikiddwa nga Swift Safaris. Bano okusinza ku mawulire gentegedde kagafuutukayo galaga nti sofa omuntu omali confirmed okubanga afudde ate mu bus nombaddemu ne RPC owagweta Bushenyi omukulu amanyikiddwa nga Mwanga Kityo y'omukwate bamututena amagulu gonna gasogonyese. Basi eno ekubiddwa ekibaluka kigikubye kawungezi. Basi eno ebadde esimbudde mu paaka emanyikiddwa nga Kisenyi wali Swift Safari wezisimba wezibadde zisimbudde zoolekere Embarara munange batuuse Empigi just kilomita ntono nnyo okuva e Kampala mu Lungala ekintu ekibalukidde. Tegenda bakwera confound bameka munda abafunye obuvude wabula omu nga balaba ekifaananyi ekyo ekiyitingana ku screen omuto gulingiza ebweru y'omu kwabo abakubiddwa egambibwa okuba bom. Tuli mu mbeera yakazigizigi ngeno kino ekibaluse olunaku lwaleero kibaluseewo olunaku lumu nga twakamala okulaba enjega endala egudde mu kitundu ekimanyikiddwa nga akatundu akamanyikiddwa nga wali ekomamboga kumpi nnyo okuva ne wendi wano. So bwe gutobe guli embeera neyo kubanga bom zibalukira mu bus tebadde common tubadde nga tujja tubiwulira mu bifo ebyenjawulo tekibaddewo nnyo obadde osobola okutwala ebbanga tokiwuliddeeko ekyo wabula akawungezi kano wetwogerera police bomb squad okuva e Kampala zonna ziri mu kkubo zoolekera okubanga zeetegereza enjega ebadde n'ebigenda maaso. Okusobola kugentegeddeko nti abantu abasinga badde mu bus eno tebategedde kibaluse wabula atulabiddewo ng'abantu bafulumira mu madinisa era bus endala ezeeyi batutte nesobola okubanga bwetyo ebajjeewo embeera sofa egenda mu maaso mu ggwanga. Kitalo nnyo eri famire yoyo yaba abakoseddwa n'abo abafiiriddwa kibi nnyo ekigenda maaso. Eyo breaking news egenda maaso essaawa zino eri mu ggwanga ng'enjega ekyali mbi nnyo nnyini ddala. Weneeregeza efaananyi bya baaso biraba ng'eyimiridde omusajja omuto gulingiza ebweru ekiraga nti ye alina okuba ng'afudde. Tulindako okuva kati atugenda kuba tubawa updates kwebyo bigenda maaso na biki ebifuutuka e Lungala okwongera okukakasa what is exactly happening. Naye ng'ebintu bino byetwogerera essaawa zino akabinja aka IC oba IS kebayita Islamic State kavuddeyo ne K1 okubeera emabega w'obulumbaganyi naddala buli obwabadde ekomamboga lwakwate poliisi evuddeyo n'ebyegaana. Katusoke tuwumulemu katono ngenda kuba nkomo n'ebyafaayo bya Islamic State be baani bavaawa mbadde nga mbawulira buulizi kati webanga batandikidde okwewanira mu Kampala awo n'oguba gutujjidde tekiwedde.